Okusinziira ku bibalo okuva mu kitongole ekirwanyisa mukenenya Uganda AIDS Commission, abantu akadde kamu n'emitwalo 5 be bawangala n'akawuka ka mukenenya mu ggwanga lyonna. Kyokka abantu ababera ddala emitwalo 37 be bakwatibwa akawuka kano buli mwaka. Bw'ogerageranya mu Kampala, ekirwadde kino kyeyongedde nga mu ssabbiiti ewedde yokka abantu 99 bakwatibwa akawuka kano. 35 to 50 every week. I'd like to tell you that last week this number had an upsurge. There were 99 recorded new cases. This is a worrying statistic. We believe because of this, we are going to reduce the number of new infections, but also stand with those that are living with HIV/AIDS. We all know the critical role of a woman in society. Ebibalo era biraga nga sirimu bwakyegirisiza mu bavubuka naddala abali wakati w'emyaka 15 n'20. Gavumenti ezzeevaayo n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete. Okuli n'empiso emanyiddwa nga Lenacapavir eyakakasibwa gye buvuddeko. Abakugu batubulidde nti mu kaseera kano doozi z'eddagala bwe zimaze okutuuka mu ggwanga. Twakamala okwasaganya wamu ne Global Fund n'emikwano gyaffe aba United States ne tusobola okufuna doses emitwalo 19 ate ne dose endala nazo ziri mu kubo zijja. Dr. Vincent Bagambe okuva mu kitongole Uganda AIDS Commission atubulidde nga mu kaseera kano bwe bateekennenya abantu abalina okusooka okuganyulwa mu nteekateeka eno. Kati omwaka guno tujja kusookera kwabo abaserukale, female sex workers, abakyala ab'embuto. Kati omwaka oguddako tusuubira nti gavumenti naye ejja kwongeramu esente bwe tuba tuguzeeko doozi nnyingiko ate tweyongere tuwe n'abantu abannayuganda abalala. Tukitegedde ng'empisa eno bw'esuubira okutandika ng'omwaka guno tegunnaggwako. Kati olwaleero wabaddewo okutambula okw'enjawulo okuteekateekeddwa nga kuno kugendereddwamu okujjukira abantu abaafa olwa siriimu kw'ossa n'okuzzaamu amaanyi eri abo abawangala n'ekirwadde kino. Okutambula kuno kukulembeddwamu ebitongole ebitakabana okulwanyisa siriimu okuli Uganda AIDS Commission, AIDS Health Care Foundation, abakulembeze abalonde nga ne bakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala, Engineer Ronald Balimwezo. Bano bavudde ku City Square mu Kampala okutuukira ddala ku ssomero erya Kitante Hill e Kololo ewateekeddwa omukolo omukulu. Muno mubadde n'okukuma emisubbaawa okujjukira abaafa olw'akawuka. Ministry y'ebyobulamu wano wesinzidde netegeeza ng'akawuka ka mukenenya bwe kakendedde mu ggwanga. Mother to child transmission of this virus has reduced from about 25,000 in the early 2010 to currently about 4,700. This is still high, but it clearly shows that we are still on track. Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Milly Babalanda akutidde abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo okwogera ku kirwadde kya mukenenya na butya bwe kiyinza okwewalibwamu. Zikiti jijjula buli every Friday. Bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo ng'abalokole, abaprotestanti, abakatuliki, aba Seventh Day. Buli week at least babeera n'abantu bano betwogerako. Kakati bakozese platforms ezo okutegeeza abantu nti oba oyagala oba toyagala tulina okulinya enfeete ku kawuka kano aka mukenenya. Olunaku luno lutambuziddwa ku mulamwa gwa kusosowaza abakyala mu kulwanyisa mukenenya.